nabo begano yakamusango kigwendiziza oliyo se wayogerani kubanda mawulire tube tutandikire otyo waliwo omusango ogwebeta kalebule mu luzungu libel kalebule swakaba mu bana mawulire n'abana byabufuzi batuvunane n'ojja kalebule kali abantu olwisi abantu abalamuza bwakisa byadeema kumuvunaana olwisi omunabyabufuzi asobola okola swakaba ole yamulingira akati anti munene anti ali ati nati aye ng'ayogeire ekigambo ekimena omutima gw'omuntu ekityobola ifo tuli mu local government omuntu asobola ogema omuzindaalo nga kansala wamuluka aye ng'ali kwenda akolera kaluluke kukaawo wa district yaba yamulangira obwibi yamulangira kino kigambo nikiteeberezebwa abalonzi bwe tukubandulu bwe tukubamizira bwe tukola kibantu bano bayibi ndaabalaga kumumpa akalulunze nda kujambalagire ku bwerere kodi ki oluguudo lulebe ayo ojja okubikunganya byona nga swakaba baseless claims swakaba kigambo swakaba buti mpegano ogwo musango mu civil tugweta defamation aye mu criminal abakalebule libel era gukutwaza mu ikomera omwaka mulamba walebulire eyo mubasibe bayino ate bona balebula ku buzanzo omusibe nizendidi okulebula mu ikomera kayikoti y'omu prison ikirira kirinya abaana bali wale mu ward number 4 ba obi bange mama akati muyise ku ntandalo akati jale ku kitala koti esalirawo mama ate abalamuzi b'omu prison kayibandi ino erovayo kayingoyeze otendekeyibwa otyo buti batulijja mu kalulu twenda okubiriza abantu twegendereze ino ekigambo kalebule abantu boogera ebigambo lwesinze eriyo omunabyabufuzi n'abayire ku rediyo emu mu idindaano ku lw'omukaaga yaba omunabyabufuzi eyayidye n'atomera studio n'ayogera ebigambo ebyawaawaziza ensi amatu pegano omuntu bw'avaayo n'akuvunaana oluyisi omala waalira ensi yakusaasawo bambi kasada kaitu beerabira nti niwe okoze eki ogwiziiza